Omuwala n'attiddwa wabula nga tannategeereka mannya kizuuliddwa nti muyizi mu ssomero lya St. Joseph Kireede era Akayinga abadde wa myaka 17. Kigambibwa nti abadde aziwa muganzi we Philip Kaggwa omupangisa ku nnyuza Namuli Fatuma we bafunidde obutakkaanya nga kigambibwa nti omuwala agambye ebbanga bwali olubuto. Omuwala student mulabye nga mwana muto kubanga embeera ogirabye wankubadde abadde maze okufuuka mayiti naye otunula omuntu era omulaba nga ye abadde akyali mwana muto. n'ekibi nti omukola tumumanyi ku kyalo omuwala ne tumumanyi omwana mutayinza okuba abadde agenda ku ssomero. Omuwala oyo yalabika nga abadde alina olubuto kaseera kamaze nga jjago kakati ng'entabuna weevudde nga omuwala abadde annyonnyola omulenzi embeera by'olubuto. Bawanyisigenza ebisongovu nga bannayibba bawulira n'ekyolidde kwe kulira emiranga kwegezaako okukwata ku lugi naye nga lugale badduse okufuna obuyambi wala bagenze okudda ng'omusaayi gwe gubaniriza okuva mu njo. Yennyini yeyeefumise aggyeko ensuululu abantu abadde bakona ekisenge n'afumita omuwala naye amaze neyeefumita ekiso. Anga omuwala alaga nga adde tanneetuuka. Tolina nsonga okussa muwala oba tomwagala muleke agende. Ono batandikidde okugezaako okumenya ennyumba bayingire okulaba ogubadde nga butereera okutuusa poliisi lwetuuse. Mbokedde TV etuukire nga poliisi nsangi eggyeemu eddirisa erimu ng'omuvubuka ali mu kwenyoola. Najja bali muyitiremu batugwe okukola kirowooza namugaa tojja kubeera wange. Tuyita tujja tutaasa omuwala nga beefumita ebiso n'omwami tusanga ng'omwami amukamfumita ebiso gyetusoboka naye kigaanyi tugyemu ebimisa badde ensika y'omuwala omuvubuka nanga badde akubye ecupa bwe neewomya ecupa ekimukuba ku mutwe omuwala n'addayo wansi n'agwa ekimukuba ensuulu ekimumaliriza. Poliisi yeekebeza ennyumba yonna ebadde ejjudde omusajja era nga poliisi wegwidde ku bisi okubadde ensuulu n'akambe. Poliisi efulumiza omulamu gw'omuwala n'omuvubuka ono okusobola okumutuusa mu ddwaliro Mulago afune obujjanjabi. Omuvubuka olumaliriza okutemula omuwala ono n'ayonoona ebimukwatako okubadde n'ebifaananyi by'ayozizza. Balirwana b'omuvubuka ono ekitemu kivuba esibidde mu mayumba gaabwe olw'okutya okuwuzibwa poliisi bwe gubadde. Bonna beddusa bawulira emiranga. You can imagine. And of course the intention was there. Abamu ku badduukizi bategeeza nti bazze okukwata omuvubuka ono ne balemererwa olw'okuba abadde n'ekiso. Abantu bavumidde ettemu lino ne bennyamira olw'abavubuka basizza okw'omuntu enjaga ate nga tebagambwako. Ebiragalalagala bye bakozesa bye bisinga okuleeta obuzibu nga buno. Kuba simanyi naki kyeyamukola tosobola kukuba mukazi n'omutta. Aduumira poliisi nsangi Lule Patrick naye yennyamidde n'ategeeza nti basitukiremu obula bwe batuukidde nga tebasobola kuyamba kinene. Feeyo nnyo okulaba naddala mulumbula nga n'abaana nga badda mu masomero. Abaana atuuse ku ssomero ubwo wennyini bube buvunaanyizibwa bwo naddala omwana ng'akyali myaka egyo emito. Asibye abavubuka okuwala ebiragalalagala n'akuttira n'abaana abato butemankulira ku basajja nga tebanneetuuka. Abdul Muwonge yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.